olunaku lwa leero gwe mutaayi atera okufollowinga omwana soda kkiriza nkuwe sayidi endala eya story eno oli ku Expo TV subscribinga commentinga ate sharingi emboozi nnyingi zikyajja wano ogenda kuba ozinyumirwa Facebook page omwana soda Expo TV era ne TikTok era byebimu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwamukutula nsanja omwaka 2024 ensi yonna yavuddewo n'ekitegeero oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa comedian amanyikiddwa nga Maulana Kasozi ng'onaakola ne munne Rain yakwatiddwa mu bitundu by'e Nateete mu zooni ey'omusanvu oluvannyuma lwa mukyala we gwe yazaalamu abaana abasatu amanyikiddwa nga Nalujja Shwibira bwe batyo nga bamaze omugombamu obwala bamukunguza butindigu paka ku kkooti ya Mwanga 2 yatuusibwa mu maaso g'omulamuzi amanyikiddwa nga Adams Byalugaba yamuwa options 2 okusindikibwa ku meere e Luzira oba okukwata mu ndyanga ajemu obukadde bwa Uganda obwekutte 10 beddumu buliwo asobole okusimattuka ekibambulira wabula Maulana ne munywanyi we Rain n'abalala abaamuliko ku kidoobudoobo baali tebalinaamu yadde egula kabalagala ne baweebwa olunaku olwokubiri nga luno lwe lwabadde olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 7 baraizinga obukadde 10 asobole okuteebwa wabula amawulire ge nafunye ebya Maulana byo byandibanga bibi obukadde 10 bwaganye okuwera bwatyo ne bamuwolesa ku kasozi k'abayivu e Luzira ensonga za Maulana ono Kasozi njagala nkujjukize sizakajja mu mawulire zaasooka okulabikira mu mawulire emyezi 8 emabega kuba okusinziira ku muganzi we Nalujja yatutegeeza nti mbaayawukana omwezi gwa Kafumulampa woba ogwokuna omwaka 2023 era n'avaayo mawulire n'ategeeza nga muganzi wono bw'atamuwa buyambi bwe baatuuka mu maamateeka Maulana ono baamufosinga okulabirira famire ye era okusinziira ku mukyala we atugamba omwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu n'ogw'omunaana omukulu ono akasente yali akabawa bulungi wabula emyezi ejjaddako ne yeemima n'agamba tajja bawadde n'ekikumi era mu katabanguko akaasooka omukyala amanyikiddwa nga Maama Fina e Bulenga yavaayo n'agezaako okugattaganya abafumbo bano baddemu okukwatagana era teyakoma ku ekyo n'akwata mu ndyanga n'aggyamu obukadde bwa Uganda 5 beddu n'aziwa Nalujja zibenga kapito atandike obulamu obupya alabirire abaana be wabula ne wetwogerera kaakano obukadde 5 gye bwakwata nze naawe okusinziira ku Maulana ng'ayita mu munywanyi we Rain ye yavaayo n'ategeeza nti talina buzibu na kuweerera baana be era n'atutegeeza nti alina abaana baatamanyiko yadde mayitire yadde Oluganda baaweerera naye ye ekimuluma yakera ku makya n'asaba mukyala we abaana be babamuwe abeesomeseze ekisooka Maulana musajja Muisiraamu ayagala abaana be basomere mu ssomero ery'Obuyisiraamu naye omukyala akimukakalunye nti balina kusomera mu ssomero lye lyayagala ate ng'amasomero abaana omukyala mwabatwala bali ku musingi gwa Kikulisitaayo Maulana ye yagamba abaana be ayagala bakule nga Bayisiraamu awo wava embiranyi okusinziira ku gw'omunda baatutegeezeza nti ono omukyala mufumbo era alina kabiite we bwe bapepeya era ku bigambo by'omukulu amanyikiddwa nga Rain n'amalala agava mu nkuubo nti Maulana ekyamutuusizza ogenda ku mmeere mulimu ensonga nnyingi ezeetobose mu musango guno era yakukkulumira omu ku bannamawulire ng'alina omukutu gwakolako ffenna gwe tumanyi ogwasoose okukuba sitoola eno Rain agamba nti abaana ba Maulana baabambazizza engoye ez'ebituli basobole okubaswaza oba okubalabisa n'amalala ge nafunye nga ngajja ku kyalo waliwo abantegeezezza nti luno olutalo lwa Maulana lukumibwamu omuliro omu ku babaka ba Parliament gwe sigenda kwatuukiriza linnya olwaleero ng'ateebereza mu Rain okuvaayo avuganye ku kifo kyekimu omukulu kyagendako mbu yasazeewo abalabise bw'atyo gonna ga mu nkubo gali ku kyalo abamu ne baŋŋamba nti omukyalo ono Nalujja si mmere kulya era oluvannyuma ennyo abaagoberera ensonga zino naddala ku luutu eyasooka yavaayo ne yeewere eri muganzi w'ono Maulana n'amutegeeza nti kakiribe ki alina omuzza ku ziro era omukyalo ono yennyini yavaayoko lumu n'ayagala okwewa obutwa kuba yamusuubiza njatuuka ne ku seeri ewa obutwa bakusibe obulamu bwo budde ku ziro era bannyongedde okuntegeeza nti nono Maulana yennyini azaasimatuka obutwa obw'enjawulo okuva eri muganzi w'ono Nalujja abamu ku bali ku lusegere lwa Nalujja bantegeezezzaako nti ennyumba eno ey'omukulu Twesigye Twayibu nga yerandiroodi wa Nalujja yavaayo emabega kwawo nesasulwa emyezi 5 beddu kyokka omukyalo ono yavudde mu mawulire n'atutegeeza nga landiroodi bw'abagoba mu nnyumba
n'abaana be bano abasatu okuli ow'emyaka 5, ow'emyaka 4 n'ow'emyaka 2 bano ababiri mbu batuuse okugenda ku ssomero era olaajana ayagala buyambi. Yavuddeyo ne yeekubira omulanga eri bannamawulire abaffe okusinziira bwa followings ensonga zino era nga bwenkyazireeta gwe kennyini gwampuliriza odda wa sayidi ki oba abasinga abakyala bwe baawulidde ebyatuse ku Maulana abasinga ne mukuba guddigudde nti balyose naye ate bw'owulira ensonga za Maulana ate oyinza okugamba mbu naye ensonga ze zirimu eggumba kuba ye Maulana akyogera lunye bamuwe abaana be abeerabirire abeewererere ku ssomero ly'ayagala eriri ku musingi gw'Obuyisiraamu. Omukyala agamba kikafuuwa entayi abaana bange sibakuwa njagala beera nabo kati ekigendererwa kyekyaki. Abamu bagamba nti omukyala akyayagala okubeera ne Maulana kyokka Maulana musajja Muisiraamu eddiini emulagira okuba n'abakyala bana era haki wenjogerera omulimu gw'okuzinoonya gukutte kannabwala. Omukyala ono agattako agamba nti Maulana bwe yajjanga okumuwa obuyambi yali ayagala sooka okwesa mpiki naye wabula omukyala kyatali mukkiriza nakyo. Kakati gwogwawa nze omwana soda ngenda kusaba osharinga story eno ogiweko munywanyi wo ne munywanyi we agiweko munywanyi we wabula nga sinnasiibula kkiriza nkujjukize bakadde bange bano wabula nga bano si balala babayita aba Cambridge Junior School nga lino lisangibwa Matugga Kito ku Bombo Road bw'otuuka ku kikubo ekikkirira ku Ssemuto opposite awo nga wakayisaako ku mafuta ga jazz kilomita 1 okuva ku kkubo. Bano basomesa abaana baba bangula mu by'okusoma baba bangula mu co-curricular activities nyingi omuli okuyimba omuli okubajja ebintu bingi ebigenda mu maaso ku ssomero lino. Balina day and boarding balina emmotoka ezisomba abayizi. Ekyenjawulo kye nazudde ku ssomero lino eno nga sinnabakuwa nnamba ya ssimu omwana bw'omutwala ku ssomero lya Cambridge osasula school fees zokka wabula ebisigadde byonna byonna omwana abisanga ku ssomero. Omwana wadde kasa omutwalayo ebitabo peeni ekkalaamu seeti luula byonna abisanga ku ssomero. Ow'ekisulo byonna byonna nga by'omanyi omwana byakozesa ku ssomero omuli emifaliso baketi masowaani bikopo ddagala lya ngatto busenya ddagala ly'amannyo ebizigo sabbuuni anaaba n'ayoza sukaali byonna byonna abisanga ku ssomero. Akoma kusasula school fees zokka zokka. Ennamba y'essimu eri 0752 52 86 oba 51 endala eri 0773 0 14 12 ne ku WhatsApp kweziri bakubireko bakunnyonnyolo ebisingawo. Mbwe mikwano gyange abali ebweru bankuba kyeyo ng'olina omwana wo bakusumbwa mu by'okumusomesa mukwata omutwale ku Cambridge balina dekeya basobola okulabirira omwana wo paka ekiseera kyonna ky'oyagala omwana n'abanguka mu by'eddiini na byonna byonna ebikwatagana n'okusoma. Kkiriza nkusiibulize wano nze omwana soda Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Export TV to the world.